omwaka guno sigwevuma wadde mbamu obuzibuzibu naye ku ludda lwange sigwevuma naye ku ggwanga okutwaliza wamu tekutambudde bulungi mu society tekutambudde bulungi kubanga abantu bangi abafudde abafiira bizinesi ebibadde mu bingi nnyo ngabo birabye era ngenda pisa mu lulimba lw'omwaka nga bwenyimba mu mwaka oguweddeko ebyekiteesi abasenguko bamanyi abanemekonye ebizimbe by'abantu bano bagonde ebitongole babigasse emwanyi bagigasse esimamu ki minisitule ya wakisi akati nira bagigasse mu wakisi emwanyi bagitudde ebintu bingi ebibaddewo so mwaka tegutambudde bulungi naye ngenda pisa mu luyimba bwe ntuumye nti omwaka gubadde gwankwe okutwaliza awamu siina nnyo kyamaanyi nze nakola konsati yange ne ba successful era wagiriko n'abalala bazikoze ezimu ne zifulopinga ezimu ne zikwatayo ngaera bwe birina okubeera bagitambula obulamu bwe butambula bwe butyo so naye katusubire tuguno omwaka okujja tugenda kwongera okweterezaamu okujjako mpozi ekyabayimbi bannange be baagobye eggulu ekyo nakyo nakirabye saagala bo bakitwalenga era saagala kibanyiize baganda bagamba kugoba yakuwa ekkubo batandikire awo kubanga oli abadde abawa obuwi era wadde mbogamba nti sikyakuwa olaba gw'obanja yakumma so nadde yakuba omuziki gwe muyimbi ayimba ennyimba saagala kimugende ku bwongo nti bangobye banvumye wawe kinaamugendako psychologically kigenda muto kyalinga naye akyejjemu aleme kirowoozaako akirabe egamba ebeere situation yakusolvinga kizibu kubanga eproblem yo kkiriza obanga eproblem must come but the way you solve it ebeera nkulu nnyo kati suuna atwale nti yafunye obulwadde agende mu ddwaliro babujjanjaba awonadde ku mirimu